manya tugenda kwogera n'abantu Katonda ateeke obuvunaanyizibwa ku mitima gyabwe. Omwaka gwa 2023 Desemba nga 31 kuba kunyola kisumuluzo nga tuyingira ate era deadline gye twasetinga eggulu lyali the heaven is already registered the dates. So enkya ku makya keera ng'okiina ku mutwe sente zo ziteeke ku akawunti ekuliraanye ffe tube nga tukola ekintu kimu kyokka kwe kuleeta accountability ku Sunday. Bwetyo Pentagon pastor gye yasuubiza endiga ze yabagamba Desemba nga 31 omwaka guno gwennyini bagenda kuba bayingira ennyumba yaabwe eya Pentagon era yasondanga ensimbi ng'asuubiza abantu nti baweeyo mu bungi balabike nti omwaka guno nga guggwako babeere nga bayingira Pentagon yaabwe nga bwe yabasuubiza. Bwe ziti endiga zaayongera okuwangayo ensimbi nga basuubira nti omwaka guno bagenda kuba bayingira Pentagon yaabwe. Wabula teweerabira nti pastor okwogeranga ebigambo bino yali ku pressure ng'amaze okulaba pastor munne Kakande ng'ataddewo ekizimbe gaggadde ku 2 naye n'agamba nti naffe tubeere bagumu omwaka gwa 2023 we guggwerako tugenda kuba tuyingira ekizimbe ekyaffe era ng'agamba nti ssente ku akawunti gye ziri wabula abantu bongeremu okuwaayo ensimbi. Bwe batyo waliwo akatambi akasaasanidde emikutu emigattabantu nga kiraga nti endiga zaaganye okuwaayo ensimbi mu kyaki era ne yeebuuza nti bulijjo abawaayo tebazze. Tukkiriza nti bulijjo ensimbi abantu baziwaayo nga bamanyi nti kye bagoba kirinako olugendo. Wabula olwaliro bagenze okulaba nga Desemba gwe yabasuubiza tumubulako omwezi gumu gwokka okumuyingira kyokka nga tebalabawo wadde omusingi. Ne beebuuza nti owaaye Pentagon bagenda kugizimba mu kifo kirala ewatali wano ku Kanani? Kyova olaba ndoozi endiga zeekubyemu ne zibeera nga tezikyawaayo nsimbi. Bw'atyo pasita bagambye ataddewo akawunti bongere okuteekako ensimbi ajja abasomera embalirira ssente mmeka ze balinawo ku akawunti yaabwe era naddi Pentagon lwetandika okuzimbibwa. Beebuuza nti ogenda gizimba mu mwezi gumu ogubulayo? Tewali amanyi wabula pasita yekka yamanyi n'endiga ze kubanga yabasuubiza mwaka guno. Namugongo naye nentambula nentuuka ennaalya ne bannengeza nti waliwo ennamugongo nnyongeramu amaanyi mu kutambula wadde nga mbadde nnafuye kubamba ntegeezeddwako nti tunaatera okutuuka tubuzayo eddakiika mbale okutuuka gye tugenda ate nga tubadde tuva wala. Kati abantu we wabalengeza ddeeti kwe bagenda okuyingirira ekkanisa abaali bakasonda bayongeramu amaanyi mu kusonda kubanga obawadde ddeeti era wabalaga nti omulimu gunaatera okuggwa. Naye n'olunaku olwaleero omusingi tegunnasimwa ate oli mu kubagamba basonde ssente endala. Kati ekibuuzo kiri kimu, Pentagon eyo nga bwenjiraba pulaani yaayo egenda kuzimbibwa mu mwezi gumu? Singa omuntu akeera n'akola deadline ey'okuyingirirako enjuuye oba ennyumba ya Mukama oba ekintu kyonna kyabadde asondera, kitegeeza nti alinako waatuuse mu kusonda kubanga toyinza kukola deadline nga toyinaako wootuuse mu kusonda. Naye ekyamazima okuva lwakola statement nti Desemba 23 omwaka gwa 2023 nga gwe guno gwennyini gwe tulimu tugenda kuyingira ennyumba ya Mukama, tugenda kuba tunyoola kisumuluzo era n'obagamba nti n'eggulu lyakoonyeemu dda stamp nkyukakyuka kyeriwo. Bujingu osobola okusiriwaza abantu abamu ebiseera ebimu naye tosobola siriwaza bantu bonna ebiseera byonna. Kakati omusajja ate asetinze ddeeti mpya nga bw'ogiraba mu postaawo mbu yakusonderako ssente simanyanga ya Sande okusaba sinziggu okusonderako ssente okuzimba ennyumba ya Mukama. Bannanga oluyimba olutaggwa lutama. Oluyimba lw'okusonda ennyumba ya Mukama gye tutalaba nti omusingi gwego lulinganga luyimba lwa Siisiri. Bannange Kasiisiri twakakooye. Abantu newankubadde babeera basiru ne tosobola basiriwaza bonna ebbanga lyonna. Newankubadde eby'omusiru omugezi yalya naye ku mulundi guno omusiru aganye omugezi okulya ebibye. Omusiru naye ku mulundi guno aganye omugezi okulya ebibye. Singa nkusondera ssente nga ogenda kukuba mbaga, singa nkusondera ssente nti ennyumba egenda kukuba
Nentandika okusondera ssente. Naye nga siraba nnyumba bw'ogizimba endala oba bw'ogiddaabiriza. Kyokka ate gye buvuddeko ne mpulira nti wakubye embaga. Kitegeeza nti zino ssente ze nasonda okuzimbamu ennyumba egenda okukuba. Ate ze ssente z'okozesezza okukuba embaga. Kyokka era still after embaga nojja n'okola statement endala oba nojja n'okola okusaba okulala. Bannange munnyambe munsondereko ku ssente ennyumba egenda kunkuba. Tukyasonda baganda bange ziri ze mwasonda zikyaliwo. Naye nga tetulaba nkyukakyuka yava mu ssente ze twasonda. Ekibuuzo kyakiri kimu Bugingo. Ne baba abagagga ba Drake Lubega Basudiru Lupaleria Baani ba Robert Kayanja ennyumba ze basulamu wallahi ssente tebazikwata lumu. Ennyumba ya Ssebalamu bw'ebeesita obuwumbi 5 ojja kwesanga nga yagitandika n'obukadde 100. Omusingi ne basima ne gubaawo n'aleeta endala n'ateekako. Kati gwe ekibuuzo kiri kimu Bugingo. Olinda ssente zonna zimere kuwera otandike era ekirala tulinawo mmeka? Nga tonna tusaba tukwongerako. Soko otubuulire tulinawo ssente mmeka? Singa obeera chairman w'omukolo gw'olumbe oba ogw'embaga, buli lwe tuba tusonda tuvaawo otubuulidde tulinawo ssente mmeka? Era in case tetuzzeemu kufuna ndala zino zigula biki Bugingo? Oyinawo ssente mmeka? Era z'olinawo abantu zisobola batuusaawa? Eby'omusiru omugezi yalya naye olunaku luno omusiru agaanye okulya ebibye. Ssente abantu ze baasonda wazizimbiramu Suzani Makula ennyumba. N'ozimbira Suzani Makula ennyumba n'oyongerako ssente endala n'ogenda n'okyala ewaabwe. Kakati tubadde tuteesa. Okuva lwe kiri nti toyina gy'okola, Yesu yali mubazi, gwe toyina mulimu. Okuva lwe kiri nti toyina gy'okola kitegeeza ssente zaalizimbye ennyumba ya Mukama ze wakozesa okuzimbiramu Suzani Makula ennyumba amatiribona. Kati bw'oba okyawulira nti okyali ku mulama gw'okuzimba ennyumba ya Mukama, tunda lodge ze wazimba ezi za Suzani Makula mwasula gwe goyita amaka. Oleete ssente zizimbe ennyumba ya Mukama. Mu mwezi gumu actually ogenda kuswala. Ogenda kuswala. Kubanga emyaka 10 osondera ennyumba ya Mukama. Bw'olaba bakendedde okusonda ng'ate gwe oli mu bwetaavu bwa ssente n'obakuba akalimi nti Desemba nga 23 omwaka gwa 2023 tugenda kuba tunyoola kisumuluzo ne bongezaamu speed mu kusonda. Kati tubuuza omusumba yatayina bunabbi oba Katonda yataamuwa bunabbi? Omusumba ngamba otya nti ngenda kukusabira ogaggawale omwaka ogujja ojja kuba ovugayo kitwale mu linnya lya Yesu, naye nga ne ssente zenkuwadde ne date gy'ompadde olemereddwa okutuukiriza ng'ate olwedde ssente weeziri. Walimbira mu date ng'olwedde ssente weeziri. Kakati tubuuza oli musumba wa Nabati atasobola na kulagula date kw'onaayingirira nnyumba ya Mukama. Oli musumba wa Nabati atasobola kukola bulaguzi butuufu mu kifo omutudde Mukama ng'ate n'ennyumba yali yakuzimbirwa Mukama. Osabire enzempo n'obwavu, osabire enzempo n'amagombe. Kitwale mu linnya lya Yesu omwaka ogujja ogenda kubeera n'amaka. Kitwale mu linnya lya Yesu omwaka ogujja ogenda kubeera n'emmotoka. Kitwale mu linnya lya Yesu omwaka ogujja ogenda kubeera bwoti. Ng'ekifo muŋŋambira nti kitwale mu linnya lya Yesu, kyo kyennyini ekifo kyale mu kitwala mu linnya lya Yesu. Kyo kyennyini ekifo muŋŋambira nti kitwale mu linnya lya Yesu kyale mu okukitwala mu linnya lya Yesu. Kati ensonyi ozifudde obusungu. Abantu bakubuuza accountability, osindise full figure avuma bavumi. Eno si kayumba muve mu byekisiro mwe muleke kulowooza nti eno ennyumba egenda kuzimbibwa nga kayumba. Kyova olaba omusumba aluddewa. Abantu abakubuuza accountability na bano n'amasannyalaze we gagenze. Abantu abakubuuza accountability Bugingo tebakubuuza ku kayumba oba tebakubuuza accountability ya kayumba. Bakubuuza accountability ey'ennyumba ennene era nabo gye baasondera. Kubanga nabo mu kutandika okusonda baasonderanga nnyumba nnene, y'ensonga lwaki abamu baateekangawo mu dollars amalu
jako katenizo funa wano ku light mulindeko nkyasomera kasajja yangu yensonga lwaki wateekawo dollar accounts abantu basondereko sente kubanga baali tebagenda kusonda sente za kayumbayumba oba za kanisa baali basonda sente ez'ekkanisa gaggadde ez'ekkanisa luva okwaya kati bwe batandika okubuuza accountability n'osindika ono omusiru kisusube y'akalokoke yali yeetundira enansa egundi salama road ewakuleekaana anenya abantu ababadde abalokola okuva edda nedda babanja accountability mumulowooza kano kagenda kuba kayumbayumba kano tekagenda kuba kayumbayumba nabo tebasondera kayumbayumba wabula basondera nnyumba bujingo wallahi beerako n'ensonyi nti omuntu bw'oba omufera lekanga at least ku gaapu y'amazima amatonotono omwana atolokera akitegeere nti omufera naye gwe omuntu oyagala omufere obulire munda mu bufere bwo kyokka ate bwakubuuza nti naye kino ate munaye ng'osindika ba full figure because gwe tolina kyakwanikula full figure wakagenda ewa bujingo ababanja bujinga accountability bamaze naye emyaka egisoba mu 10 kubanga bava naye ku Bati Valley ne bujingo yennyini talina kyakubaddamu yensonga lwaki ali mu kusindika gwe atalina kyabimanyiiko omuwolereze ffe tulinze kimu ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa December omwaka guno gwennyini gwe tulimu 2023 tugenda kuba tunyoola kisumuluzo senga tulemu okunyoola ekisumuluzo ku date emumanye nti ono mufere